okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, twagala okubaanirizaako nateera enkya ey'olunaku olwaleero. Tubukeesezza tulyoke ate tweyongere mu kubala ebibala ebirungi, ebibala ebiweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa. Mikwano gyaffe abalabi ba 3ABN TV, ekiseera kye tulimu kaakano, kiseera kya program ensulo ey'enkya, era nga tugenda kubeera nga tusena nga bwe tunywa okuviira ddala ku nsulo ey'obulamu. Nkugamba nti sembeza kumpi ebbayibuli yo, sembeza kumpi akatabo ko ak'oluyimba, sembeza kumpi ate akatabo ko mw'onooba owandiika, tulyoke tubeere nga tuyigira wamu. Amannya nze ateera Wilberforce Ngonde, ntuuse butereevu okubanga kuweereza ate era n'okuweereza Mukama waffe eyatutuma. Abo abafunye ebizibu eby'enjawulo tusaba Mukama yeeyongere ate era okubagumya. Abalina abalwadde Mukama abajjanjabe. Mikwano gyaffe abalungi, ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kitugamba nti beeranga mwesigwa. Beeranga mwesigwa. Ebigambo ebyo si bipya, era oyinza okuba nga wali obiwuliddeko nga emirundi mingi byogeddwa gy'oli. Ku mulundi guno twagala okulaba mu kwogerwa kwabyo byogerwa nga bitugamba ki. Kigambo kigamba nti beeranga mwesigwa. Nga tetunnaba kubeera nga tuyingira mu kyokuyiga kyaffe, tujja kuba nga tubikkulira wamu obutabo bwaffe obw'ennyimba. Tubikkule mu nnyimba za Kristo, oluyimba namba 13 lugamba nti Yesu wasuubiza. Bwe tunaaba nga tumaze okutendereza Mukama n'oluyimba olwo, tujja kuba nga butereevu tuyitawo n'okusaba ate era tubeere nga tuyingira mu kigambo kyaffe ekyenkya y'olunaku olwaleero ekigamba nti beeranga mwesigwa. Mukama abawe omukisa. Mukama
weewaawo tujja kuba nga tuwaayo okusaba. Leka twewombeke tusabe Mukama asobole okuba nga atulunganya mu kuyiga kwaffe enkya y'olunaku olwaleero. Katonda waffe omwagalwa, otuyise tubeere beesigwa. Jangu otuyigirize okubeera abeesigwa, nate era tulyoke tubalenga ebibala ebirungi ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa. Kwe kusaba kwaffe n'okwegayirira nga tuyita mu linnya Yesu omulokozi waffe. Amiina, amiina. Mikwano gyange abaagalwa, tubadde mu sizoni ey'embaga ensiisira era nga tubadde tuyiga ku kugenda ng'omuwanika omwesigwa. Fumiitirizaamu ku by'oyize byonna, ate olwaleero Mukama ayagala okubeerako n'ekirala ky'atuyigiriza ku kigambo eky'okubeera omuntu omwesigwa. Tujja kuba nga tutandiikira mu kitabo kyaffe ekitukuvu Bayibuli. Tugendere ddala butereevu mu kitabo eky'Abasalonika. Abasalonika ekisooka. Abasalonika ekisooka essuula egenda kubeera ya 5, olunyiriri lugenda kuba lwa 21 okutuusiza ddala ku lunyiriri lwa 22. Abasalonika ekisooka essuula ya 5 olunyiriri olwa 21 n'olwa 22 agamba nti mugezengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala ebirungi, mwewalenga buli ngeri ya bubi. Nzira mu Bayibuli egamba nti mugezengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala ebirungi, mwewalenga buli ngeri ya bubi. Mikwano gyange abaagalwa, ebigambo ebyo we byogerwa mu ngeri eyo bibeera nga ggwe bikugamba ki era bibeera bikuyigiriza ki? Kyekintu kye twagala okwetegereza ebintu ebyo. Tulaba nti okuva Yesu Kristo bwe yatuuka mu ggulu, mu bwangu ddala ku mbalirira etuweebwa mu kitabo eky'ebikola by'abatume essuula esooka ku lunyiriri olw'omwenda batulaga nti yali atwaliddwa n'asitulibwa ekire n'aggyibwa mu maaso g'abayigirizwa n'abo bonna abaali nga bali mu kumulaba. Ekiseera tekyali kinene nnyo, abayigirizwa ne babeera nga baweebwa Omwoyo Omutukuvu. Naye ate mu kiseera kye kimu bwe baweebwa Omwoyo Omutukuvu ne batandika okubeera nga babuulira enjiri okutandikira ddala mu kibuga Yerusaalemi nga Yesu Kristo bwe yali abagambye. Oluvannyuma lw'ekyo ate ne watandika okutanukawo olutalo olwali nga lutanuse okubeera nga lulwanyisiza ddala abayigirizwa ba Kristo ate era n'okulwanyisa ekikunsu eky'abakkiriza mu Kristo. Tulabira ddala nga omutume Pawulo ali omu ku baali abasaale mu kukola okw'okuyigganya okw'engeri eyo. Era ng'okuyigganya okw'engeri eyo Pawulo yali takola ku bubwe ye yekka, naye Pawulo naye yali atumiddwa ng'atumibwa kabona omukulu ate era n'Abafalisaayo wansi we, era nga yali akolera ddala omulimu ogwo mu maanyi amangi ate era n'obumalirivu. Ekigambo kya Yesu Kristo kye yali ayogedde mu kitabo ekya Yokaana essuula y'E16 ne kijja kituukirira. Yesu Kristo kye yagamba abayigirizwa be nti ekiseera kijja kutuuka oyo atta alowooze nti atta ku bwa Mukama waffe. Era tuzze nga tukirabako nti mu mulembe ogwo Pawulo bwe yali ng'akola okutta okwo yali amanyi ng'atta ku bwa Mukama waffe. Okuyigganyizibwa kwali kw'amaanyi. Mukwano gwange omwagalwa, singa okuyigganyizibwa kuddamu leero oyinza okusigala ng'oli mwesigwa. Kirowoozeeko. Kyebava batukubira ekifaananyi nti era mu kuyigganyizibwa okwo Sitefaano bw'atyo kye yava akubibwa amayinja mu kwolesebwa kwe yali afunye. Naye ate tekyatwala bbanga ddene ate era Kerode
n'akwata omu ku bayigirizwa erinnya lye yali ayitibwa Yakobo n'amuggyako bw'atyo omutwe. Era mu kuttibwa kwa Yakobo abayigirizwa ne bafuna okulumwa. Naye ate tebwalwa, ate owookusatu naye n'akwatibwa erinnya lye nga ayitibwa Peetero. Mikwano gyange, okuyigganyizibwa okwo kwali kweyongerayongera nga kweyongerayongera mu kikunsu eky'abayigirizwa. Ffe kituyigiriza ki mu mulembe guno? Kyekimu ne leero tulina okubeerawo nga tumanyi, era ne Pawulo yakituwandiikirako mu bbaluwa ye gye yali awandiikira Timoseewo n'amugamba nti mu biseera bino eby'oluvannyuma abagenda okubeerawo nga bayimiridde ku misingi egy'obukristaayo, mukwano gwange omwagalwa, bagenda kubeera nga bayigganyizibwa. Era olwaleero we tubeera nga tulina emirembe, kayinza okuba akabonero akalagira ddala nti tulinaako we twekiriranyiza n'ensi. Omuweereza wa Mukama bwe yali awandiika mu kitabo eky'olutalo olunene olupapulo lwa 48 yatuwandiikira ku nsonga ezo zennyini n'atugamba nti ensonga ku lwaki okuyigganyizibwa mu kkanisa kugenze nga kugenda nga kusalikako mu kitabo ekyo ekya olutalo olunene. Ellen G. White yatugamba nti ensonga lwaki okuyigganyizibwa mu kkanisa ey'emirembe gino kugenze nga kuggwaawo era nga tekuwulikanirako ddala, ensonga eri emu nti ekkanisa yeekiriranyiza nnyo n'ensi, nti ensi byekola n'ekkanisa byekola, ekkanisa byekola n'ensi byekola, ne tubeera nga tetusobola kuzuukusa mwoyo ow'okuyigganyizibwa. Naye amaliriza mu kitabo ekyo, mu nsuula ey'okubiri mu kitabo ekyo, n'atugamba nti singa omwoyo w'ekkanisa aba azuukusiddwa ne tweyisiza ddala ng'abatume bwe baali beeyisa, ne tubeera nga tuyisa wakati ekigambo eky'amazima, tujja kubanga ate omuliro ogw'okuyigganyizibwa guddamu ne gukolezebwa, ate n'ezo entalo ez'okuyigganyizibwa ne ziddamu ne zizuukusibwa. Mikwano gyange, mu mulembe guno ogwa leero tuyinza tutya okulaba ebintu bino eby'enjawulo mu bulamu bwaffe nga bituyigiriza? Pawulo atugamba nti tetukkirizanga buli ekituweebwa, kubanga tutuuse mu mulembe ng'abantu bangi bazze nga babuulira enjigiriza ez'enjawulo ezitakkiriziganya n'enjigiriza eyo yennyini Bayibuli gy'etuwa. Naye ate Bayibuli bw'eba etuyigiriza, ne Yesu Kristo bwe yali wano yatugamba nti wagenda kujjawo bannabbi ab'obulimba ne bakristo ab'obulimba era balikola obubonero obukulu. Ebigambo ebyo Yesu Kristo yabigamba abayigirizwa be wali mu Matayo ensuula ya 24 olunyiriri olwokuna, olunyiriri olw'11 ate n'olunyiriri olwa 24 n'okweyongerayo okutuusa ku lunyiriri olwa 26. Ekibuuzo kiri nti obanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba, omuweereza kyava atugamba nti beeranga mwesigwa. Mu kiseera kino nga kyetukkiririzaamu nti tuli mu kiseera eky'oluvannyuma, ekiseera eky'enkomerero, gwe olaba mu ngeri ki bakristo ab'obulimba gye bazze nga basansaaniramu ensi? Kino kitulaga enjigiriza ez'obulimba, kino kitulaga enkola ey'obulimba egenda ng'esansaana mu bantu ab'enjawulo. Singa bakristo ab'obulimba mukwano gwange babeera nga bazze, gw'oyinza kukola ki? Ne Pawulo naye yakitulabula n'agamba nti wagenda kujja bakristo ab'obulimba, ate era tubeere nga beegendereza obutakkirizanga buli ekyo kyonna ekigira kitya ekituweebwa. Era kyava atugamba, kye yatuwandiikidde mu lunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwe tusomye, agamba nti mugezengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala ekirungi. Mikwano gyange, mu mulembe guno gwe tulimu, abantu bangi bajja ne babuulira ebintu bya muwendo naye bisobola okuba nga si birungi mu maaso g'ani? Aga Katonda. Tuli mu kiseera ng'enjiri ey'obwakabaka yeggwanidde okubuulirwa, enjiri erabula abantu ku kukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Gwe eyo enjiri gy'obuulira, ekyo
Pawulo yakitulabula dda n'atugamba nti tugerezengako ddala okunywerezanga ddala ekyo ekiki ekirungi, n'atugamba nti mwewalenga buli ngeri ya bubi. Mikwano gyange, ekibuuzo kiri nti oyinza otya okwawula oyo nnabbi ow'obulimba era oyinza otya okwawula omuyigirizwa ow'amazima? Awo tusobole okubeera nga tukola obwesigwa. Ku lw'okubanga kitegeerekeddwa ddala nti abantu mu mulembe guno mwe tuli tebabadde beesigwa okusinga ennyo mu ngeri ey'okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Tetuyisiza ddala wakati ekigambo eky'amazima. Ekibuuzo kye njagala naawe ofumiitirizeeko awo, nze nga Wilberforce nnyinza ntya okubeera omwesigwa? Omulabi waffe owa 3ABN TV tujja kuba nga tubikkulira wamu mu kitabo ekya Matayo ensuula ya 7 olunyiriri lwa 20. Tuyinza tutya okwawula nti ono omuyigirizwa by'ayigiriza bya mazima oba bya bulimba? Bayibuli etugamba Matayo ensuula ya 7 olunyiriri lwa 20 agamba nti kale mulibategeerera ku bibala byabwe. Weewaawo agamba nti tugenda kubategeereranga ku bibala byabwe. Ate ekyo kyanjawulo. Nabbi ow'obulimba tajja kubala bibala bya butuukirivu, ate ne nabbi ow'obutuukirivu tajja kubala ebibala eby'obulimba. Ndowooza olaba ekintu ekyo. Tugenda kubategeereranga ku bibala byabwe. Ow'obulimba abala ebibala ebifaanana bitya? Ate ow'amazima abala ebibala ebifaanana bitya? Mukama waffe Yesu Kristo yatulabula ku Setaani n'atugamba nti ababala ebibala eby'obulimba baana ba Setaani, ate n'abanaabalanga ebibala eby'obutuukirivu bagenda kubeera nga be baana ab'obutuukirivu. Gwe oli mwana waaki? Obanga owuliriza obanga oyigiriza obubaka bwonna oyigiriza okusinziira ku njigiriza yaani? Enjigiriza ey'obutuukirivu oba obuyigiriza okusinziira ku njigiriza ey'obulimba? Enjigiriza ey'obutuukirivu etegeererwa ku ki? Eyo nabbi ow'obutuukirivu gy'ayigiriza, omuyigiriza ow'obutuukirivu gy'ayigiriza. Ate y'enjigiriza ey'obulimba ogitegeerera ku ki? Leka Bayibuli etubuulire akasengejja ke tunaakozesanga mu kusunsulamu okumanya enjigiriza obanga ya bulimba obanga ya mazima. Katubikkulire wamu mu kitabo ekya Isaaya ensuula ejja kuba ya 8. Isaaya essuula ey'omunaana olunyiriri olwa 20. Oyinza otya okumanya nti enjigiriza gy'okutte ya mazima obanga ya bulimba? Bayibuli etugamba Isaaya ensuula ya 8 olunyiriri lwa 20. Bayibuli etuyita negamba nti tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obanga teboogeranga ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebugenda kubakeerera. Tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obanga teboogeranga ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebugenda kubakeerera. Mikwano gyange abaagalwa, bw'oba oyagala okumanya obanga oli ku kyamazima oba ku ky'obulimba, tunuulira mu mateeka ga Katonda. Amateeka ga Katonda bye googera by'okola. Kale mubuulizi w'enjiri munnange, amateeka bye gabuulira by'obuulira. Okay? Kale tulabe obujulirwa. Bayibuli ebyawandiikibwa byonna, obujulirwa obwa Katonda ng'omutonzi, obujulirwa obwa Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda ate ng'omutonzi, obujulirwa obwa Yesu Kristo ng'omulokozi waffe, ate ne bannabbi bonna nga bwe babiwandiika. Mukwano gwange omwagalwa, byonna nga bwe babiwandiika naawe by'okola era by'obuulira. Yagambye ntujja kubalabiranga ku bibala byabwe. Akasengejja ke tulina olwaleero mu byawandiikibwa kali mu Bayibuli. Yesu Kristo yamala okutulabula nti walijja, ate n'atugamba nti tebirirema kubaawo. So mukwano gwange si kyamagero abantu abo okubeerawo. Mu mulembe guno omulabe alina engeri gy'asinze okugenda nga aferamu abantu. Era Bayibuli etukubira ekifaananyi ekyo n'etugamba nti Setaani wasingidde okuba omubi ennyo, si we wano wajjira
nga aviiriddeyo ddala nti ye Setaani tajja kujjanga musambu, atajja kujjanga kiki ekintu ekiryawo ekitiisa, naye engeri gy'asinze okugiramu ng'omukyamu we tugwanidde ddala okubeera abeesigwa mu njigiriza yaffe, mu kukkiriza kwaffe. Mu kitabo eky'Abakolinso ekyokubiri ensuula ey'11 Bayibuli etugamba twerinde bwe tubeera nga twagala okubeera abeesigwa era nga tunaabeera abeesigwa, kitugwanidde okwerinda enjigiriza ey'omulabe. Wulira Abakolinso ekyokubiri essuula ya 11 olunyiriri olw'13. Bayibuli egamba nti kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo. So si kyamagero, kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Kale si kitalo era n'abaweereza be bwe beefaananya n'abaweereza ab'obutuukirivu, enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe. Mukwano gwange omwagalwa, tuli mu kiseera nga Setaani yeefaananyirizaako nga oyo malayika ow'obutuukirivu, ng'akolera ddala ebikolwa ebifaanana ng'ebya Kristo. Agambye nti si kyamagero n'abayigirizwa be bwe bakola bwe batyo. Mikwano gyange, si kyamagero omuntu naye bw'akugamba nti nange mbuulira njiri, naye enjiri eyo ya Bwakabaka. Si kyamagero omuntu okubanga naye akoze ekyamagero, naye ekyamagero ekyo kivudde wa Katonda. Mukwano gwange omwagalwa, tuli mu kiseera nga kitugwanidde okubeera abeesigwa. Kale tunaabeera tutya abeesigwa? Atugamba nti kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume aba Kristo. So si kyamagero kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Mukwano gwange, kebera ebikolwa byo omanyire ddala oli mutume owa Kristo mwennyini oba oli mutume wa Setaani. Tunaakulabira ku ki? Tunaakulabira ku bikolwa byo. Ebikolwa byo tunaamanya tutya nti bya Katonda, tusunsula era ne tusengejjera ddala okusinziira ku Bayibuli nga yo bw'ekiyigiriza. Mikwano gyange, olwaleero njagala tubeere nga tumulisiza ddala nga tukuba ekitangaala mu kyawandiikibwa ekyatuweebwa Pawulo bwe yali ng'awandiikira ekkanisa ey'Abafiripi. Pawulo bwe yali ng'awandiikira ekkanisa ey'Abafiripi mu kitabo eky'Abafiripi ensuula ey'okuna olunyiriri lugenda kubeera lwa 8. Atuwa ebintu bye tulina okulowoozangako. Abafiripi ensuula ey'okuna olunyiriri olw'omunaana. Mu mulembe guno Abakristaayo tulowoozezza nnyo ku byamagero, tulowoozezza nnyo ku by'obugagga, tulowoozezza nnyo ku by'oku nsi kuno. Naye Pawulo atugamba biki bye tubeera tulowoozangako bulijjo na bulijjo oba nga tunaabeera abeesigwa. Mukwano gwange ayagala okubeera mwesigwa, kino tugwanidde okukitwala nga kikulu, bwetyo bwe tunaabeeranga abeesigwa. Agamba nti ebisigaddeyo abooluganda eby'amazima byonna. Mikwano gyange, ddayo mu Bayibuli okozese akasengejja aka Bayibuli onoonye eby'amazima. Kituufu omubuulizi abuulidde, naye by'abuulidde by'amazima bw'onoosobola okubeera omwesigwa. Waliyoko ekyamazima ky'otokoze? Waliyoko ekyamazima ky'otomanyi? Ekyo Bayibuli yamala dda okukitubikkulira. Bw'onoobikkula mu Bayibuli n'ozuula ekyamazima ekyo ate n'okifumiitirizaako ate n'okikola, bw'otyo bw'onaabeeranga omwesigwa. Ekirala agambye nti eby'obutuukirivu byonna. Waliyoko eby'obutuukirivu by'otokola? Mukwano gwange, oba olina ky'otonnakola mu by'obutuukirivu, awo kiraga bulazi nti tonnaba kuba mwesigwa. Mikwano gyange abaagalwa, kitugwanidde okubeera nga tubeera abeesigwa. Yatandise n'ekintu n'agamba nti eby'amazima byonna, ate ekisookerwako Bayibuli kyetukubira ekifaananyi agamba nti ebyawandiikibwa ebitukuvu bya mazima, Katonda wa mazima, amateeka ga mazima. Ate wano n'atugamba nti eby'obutuukirivu byonna. Mikwano gyange abaagalwa, tulina ate n'ebyawandiikibwa ebitukuvu n'abiddamu omulundi omulala n'atugamba nti
bituukirivu, n'ebintu ebirala byonna okubatizibwa okutuukirivu, n'ebirala ebiri ng'ebyo ebyawandiikibwa bitukubira ekifaananyi ekyo ne bitulaga eby'obutuukirivu bifaanana bitya. N'atugamba nti ebirongoofu byonna. Mikwano gyange abaagalwa, waliwo ebintu mu Bayibuli nga birongoofu okugeza, atugamba nti obufumbiriganwa kulongoofu, atugamba nti amateeka go nago Mukama yagatuwa nga malongoofu, atugamba nti okubatizibwa nakwo ye mwennyini ye yakola atya, ye yakuteekawo okw'amazima. Mulimu ebyokulya ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Mukwano gwange omwagalwa agamba nti ebirongoofu byonna. N'atugamba nti ebisiimibwa byonna. Mu maaso ga Katonda waliwo ebintu nga bisiimibwa, okugeza nga ekirabo n'ekitundu eky'ekkumi bisiimibwa mu maaso ga Katonda. Ate waliyo n'ebirabo byatuwadde eby'enjawulo, nabyo kitugwanidde tubikozesenga mu bwesigwa. N'ayongerako n'atugamba nti obanga waliwo obulungi, mukwano gwange, obanga waliwo obuki obulungi, kitugwanidde ate n'obulungi okubeera nga tubulowoozanga. N'atugamba nti era obanga waliwo ettendo, ebyo mubirowoozenga. Ekibuuzo, gwe biki by'olowooza mukwano gwange omwagalwa? Bwe tubeera nga twagala okubeera abeesigwa, kitugwanidde ebyo okubirowoozanga. N'olwekyo tusabe Mukama atuyambe tubeere abeesigwa. Tunaabeera tutya abeesigwa? Ebyo tubirowoozenga. Tujja kubanga tusaba Mukama olunaku olwaleero atuyambe tusobole okubeera abeesigwa. Bwe tutyo bwe tunaateekebwateekebwanga okutuuka mu bwakabaka obutaggwaawo. Katuwombeeke tuweeyo okusaba. Kitaffe omwagalwa, tetubadde beesigwa ekimala mu maaso go. Enkya y'olunaku olwaleero tusaba nga twegayirira otuyambe tusobole okubeera abeesigwa. Si mu mubiri muno mwokka, naye ate mu bikolwa byaffe byonna kabirabikenga okubeera nga tukola obwesigwa mu mbeera zaffe eza bulijjo. Tuyambe leero n'okweyongerayo mu mitima gyaffe, mu bikolwa byaffe, wonna tubalenga ebibala eby'obutuukirivu. Weebale ayi Mukama, bwe tusabe bwe tutyo n'okwegayirira okuyita mu Yesu Kristo omwana wo omulamu. Amiina, amiina. Mbaagaliza okuteekateeka Sabbiiti okulungi. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.